Olunaku lw'eggulo twakulaze Lord Fred Ssebatta ng'akulambulira olugendo lwe olwa music era n'olwaleero tugobye bumale tulabike nga atwongerayo nate okututottolera kawonvu n'akagga ak'olugendo lwe. Emyaka gy'okonkonedde endongo birungi ki by'ogamba nti mbutuufu endongo yo ngifunyeemu era ngiggyeemu kino na kino nkyenyumirizaamu? Kakati gwe oli wano naye nyinza okubuuza ekigambo kimu. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yali akutteko mu ngalo. Kakati n'ekyo nze yannyambaza ate okunnyambaza engule eya Africa nga evudde Cairo najja wano n'aginnyambaza mu mukolo ogwali ogw'ekitiibwa ennyo n'asiima n'aginnyambaza. Kakati gwe n'okukwatako mu ngalo tannaba naye linda tosooka kutya ojja mukwatako mu ngalo nkikuleetedde buleetezi kuba ggungambye nti kaseera ki k'owulira nti kakusanyusa. Kakati ekyo bwe kiba kiwedde nina okwenyumiriza nze muntu eri akubbye ku kisaawe ekyo ekyenakivubwa nga tebalanze bantu bangi nnyo naye nga nenkikuba ne mubeeramu abantu era waliwo n'essyo endala twagikola ne Kafuero oyo omugenzi nayo yali nnungi nebeeramu abantu. Kakati ffe tubali tukyalina gundi rekodi yo naye kyemmanyi kye tuyinza okwenyumirizaamu Katonda nga akkiriza lyetteeka erya copyright bwe linaaba nga literedde nga litukanye bulungi n'omulembe guno ogwa digital lijja kuba nga muyimbi ayinza okuyamba. Twalabanga Kasiwuukira bwe yafulumyanga ennyimba zo ng'ateekako copyright reserved by Kasiwuukira. Copyright eno ku mulembe guno ekyasobola okubayamba mmwe ng'abayimbi ab'akadongo kamu kuba tulaba kati batandise okujja advocatingira copyright. Musobola nammwe kiseesa mulowooza nti ekyayinza obbayamba ne mufuna mu nnyimba zammwe? Kakati etteeka liri lyalinga ligaba emyaka 5 egitaalinga mu ndagaano naye kati n'emyaka gyayitawo dda. Naye kakati olw'okuba nti gavumenti erina okukuuma abantu n'ebyabwe gye tulimu ndowooza nawe wekikkiriza ekyo. Kakati erina okusala ate amagezi ffe abayimbi tutandika naawe-ffe okugabanaku kuba amawanga amalala abayimbi bagagga nnyo naye bwane olwaleero nze nemba nga bakyamanja okuva mu mwaka wano gwe nalwaliramu bantu tebweru bakomezzaawo wano nga waliwo n'abantu babakyamanja lwakuba nti bantu balomu naye nga bamanja 2,600,000. Kakati ng'olaba Fred Ssebatta yandibadde tabangibwa ebyo zandibadde zimukolera nga n'okubaayo siriyo singa kati nze omu ku abantu be beesiimisa kubanga nina ennyimba empitirivu newe sizogere manya newe sizogere bw'ate nazimalayo ddi. Kati nno kye ngamba nti Mukama atuyambe ate ne gavumenti etuyambe. Ng'omuyimbi kusoomoozebwa ki kw'okyasinza okusanga mu ndongo muno kw'ogamba nti kuno ekyamazima ndifa sekwerabidde? Ebigezo bingi kubanga nze nali omu ku bantu abali batasukka 3 mu ggwanga mu myaka gire egy'emabega ng'ayina ebyuma ebikuba ekisaawe. Kakati oli najja amenya loole awo ku ekibuyaawo ku lw'entebe awo nga wakalukwatako katono waliwo akagundi ka petrol station n'agivuga n'agitwala nga bikoba kisaawe. Twali tugenda nakola ntebe nkyajjukira naye tugaa nti tetujja kutikkula byuma ate tubizeeko ku mmotoka. Twali tutuukawo essaawa 9 naye oli ku 11 awo ndowooza naawe weyagivugira ne bagitwala. Twasanga ebirala waliwo ne bitwakwata ne tubikwata generator zaffe 2 ne tuzikwata naye nga tetuyina busobozi bubirondoola era bwe ntyo ebyama byali bikuba ebisaawe ebigaana. Ate no mu biseera ebyo waliwo ekyanewunyisa nnyo era ennyiika endala kwe kugenda mu banka mwe nali ntereka ensimbi
ne mbagamba nti nagudde ku bizibu bannange ebyuma byange babitutte naye ne baŋŋamba nti kati bino ebiseera tukola ku salary loans zokka nkikudiremu afunye ebizibu ebyo tobitubuulira kati ekiseera kino kya salary loans era buli lwentunulira banka eyo nenyamira kubanga yali emmanyi owulidde yali emmanyi ne bwe sikigenda wala yali emmanyi. Ebiseera ebisinga abaana bagoberera nnyo ebigere by'abakitaabwe gye batambulidde. Mu baana bo oyinamu omwana yenna omuyimbi akuba endogo gamba nti ono naye muyimbi asobola okunziira mu bigere nti bwe balaba omuyimbi oyo balaba Sebatta? Ekintu ekyo Katonda si bw'akola batyo. Era ojja kusanga abayimbi batono nnyo abalina abaana abayimba bo bwe baba nga baavaayo. Katonda si bw'akikola. Kati embeera eyo ejja ne baga nti embwa enjizi ezaala enkolya. Kati bwe senga yali akikola bw'atyo senga waliwo oluyimba lumu. Naye kati embeera eyo tusaba busabi kubanga ate abange bennaakawulirako nga bagezaako kuyimba ate bagenze mu gospel. Bwe bali abawala abalala mwe bali naye nga bavaayo buvi. Tulaba ebibiina ebiriwo kati ebigatta abayimbi. Waliwo ekyawuma, waliwo federation yene eya Kenzo. Mumulaba ebibiina bino biina gye bibatwalamu ng'abakadongo kamu era muyina bye mukifunyeemu. Bwe mba mufunyeemu ki okukisobola okwagazisa n'omuntu omulala kimusikiriza okujja mu kibiina? Federation yene tugibale nti eneevaamu ebibala. Ereeteeka okuvaamu ebibala. Kubanga omuntu akutte ali mu nkasi ayina kyaluubirira kyakuyamba bayimbi, kyaluubirira kyakubaako kyetufuna, kyaluubirira kyakubaako kwega muntu naye etteeka lino lyeri kyalina obuzibu. Kati alina okusoomoozebwa ng'omukulembeze naye lwakuba nti abantu bakyekutte wamu abayimbi. Bakyekutte wamu kyemmanyi nti mu maaso awo wajja kubaawo ekintu ekibubulungamu obujja. Muzeeyi, tulaba nga ekivulu kigenda kubaayo ku lunaku olwokutaano. Omuntu omuwagizi wo asuubire ki ku olwo? Yalaba nga Sebatta oli yazimbanga zikalina ku siteegi, yalaba nga Sebatta yayambalanga n'atonnya mooli. Ku mulundi guno kiki kyaba asuubira? Byanzijukirako ne byansuubiramu ajja kubifuna kubanga Katonda bw'aba mpadde obulamu kati neebaza Katonda. Nze bino byonna kati ndaba baziyita na miracles. Nze ze ndaba okulaba nga nkomyewo nenyimbaako eri abantu nensanyusa abantu ne bakuba endulu nze mbyewuunya n'okubyewuunya kati neŋŋambako nze Mukama ng'oli w'amaanyi ng'oli munene. Kaakati ndaba nti kyenva nkuwa essuubi nti Mukama wankuma nga ndi mulamu n'antuusa ku lunaku olwo ebintu bansuubiremu ebintu bye banzijukirako ne bye bansuubiramu bajja kubiraba. Era mmanyi nti sho yange Mukama Katonda anabakkiriza ejja kwefaanana yokka ate ajja kulwawo ng'ekyayogerwako. Oluyimba baana bange nga tumaliriza. Abazadde obakubira mulanga ki ennaku zino? Abazadde amubagayaliridde abaana abamu bali ku mulamwa guli ffe tetwasoma nga weetuli naye ku mulembe guno. Oluyimba baana bange bw'olutunuulira lulaga nga lwava ku ntobo ya mutima gwo nga tonnaba wakalowoozo ova ku kyokuyiiya oluyimba luno? Oluyimba olwo nali nduyimbye nga lwange naye nalabiraawo nga lukutte ku buli muntu. Era lwe luyimba olwasinze okukola ekyafaayo nti bukyandutandika ku luyimba newesiddayo kujjukira myaka naye terulumulangako ku siteegi. Buli wentuuka ne wolulekayo bakugamba nti oluyimba baana bange, ffe twagala baana bange. Kati buli omu bambi ndowooza ekintu ekyo kyamukwatako kubanga okuzaala kuno teri asulirira kuzaala. Naga nti leero eimu yange yakuzaala nedda.
oluusi mukama katonda aleeta buleesi noba nti kyotayagadde oluusi si buli muntu ndi aba ayagala okuzaala ate senga buli omu yali ayagala okuzaala senga babusuula mu toilet kitegeeza nti buli omu omulala eba nsobi endala naye nga teyagadde kuzaala kiri kijja accidentally abeeza obutaweera baana oluusi n'abamu baagala okuweerera naye obusobozi ne bulema kakati kyova olaba nti twandibadde tukubiriza abantu bazaale abaana batono oluusi mukiyinza omuvugira obubi naye ozaale bonoogerera kubanga kati ensi ekyuse tewali edda batugamba nga era nabiteekamu oluluyimba nti bajjajjaffe bagamba bane temulaba mutuzaalire ku baana ffe twakuŋŋaana nga batugamba ffe netugamba nti kuzaala obuzaazi kirina nakyo ati jjajja kyekimu agambye ati batugambye bazaalire ku baana ngoddayo kunoonya gyonoozaala baana naye kakati olwaleero olina gyokyasindika omwana ndi bamukolere akuddira mu luyimba kituufu ye taluwoomya oyo yabadde Lord Fred Ssebatta ng'akuttotolera akawonvu n'akagga ak'obulamu bwe naddala mu kisaawe kino eky'okuyimba gwe ng'omuyimbi omuto akyajja kino kiyizeemu ki bw'otunuulira Lord Fred Ssebatta omuyigamu ki gwe mukululo naawe gw'oba otambuza era gw'olireka oleme kubeera nga bakwesittala olw'okuba nga weesittaza. Kabuye Israel, BTM TV Community Report.